Ye Winnie Nwaje embozi ya Winnie Nwaje badde mawulire wiiki eno yonna era ndoza tugimaliriza ng'ekyalimu. Embozi eno yava ku muyimbi munne gwe bayita Bizze Natete. Muyimbi upcoming oyinza okuba omunoonya mu ndongo tomumanyi naye mukano oyinza okumutegeera. Bizze Natete wiiki yonna abadde atufudde Bizze newe tugimaliddeko nga Winnie Nwaje akubye emmeeza. Kino ekiwandiiko kivudde mu Swangs Avenue gwe mu omutwe oguliko lwakuba tekuliko date tekuliko sayini naye tuizo kiyita kiro kitwala omunaku naye Winnie Nwaje ekipostinze ku social media handles ze n'ategeeza bw'ati. Ekiwandiiko kino yategeezezza nti tufunye okuwulira olugambo olutambula ku mitimbagano nga wavuddeyo omuntu yeesiba ku Winnie Nwaje. Amawulire gonna agatambula ga bulimba oyo tetumumanyiiko wadde n'akamu wabula agezaako kubeera muyimbi era yeetaaga abantu bamumanye ayagala kuba ate nga abantu bamutegeera ng'akozesa kano kaalimu okwesiba ku mwana wa Winnie Nwaje. Ebyo byonna ebigambo by'akozesa agenda kuba ate nga binnyonnyola mu mateeka olw'okugezaako okwonoona brand ya Winnie Nwaje n'ekitiibwa kye. Agamba nti ayongerako nti embeera eno esobodde okuba ate ng'ebatabula era n'omwana gy'asomera abayizi banne bamuyisaamu amaaso n'okumumanyiira mu mbeera etambula omukulu ono Bizze Natete gy'agezaako okuleeta. Kati ategeezezza abawagizi be bonna nti ono omukulu Bizze Natete n'akatambi ke mwalaba ng'agamba nti yali wa Winnie Nwaje awo tewabanko wa Winnie Nwaje yagezaako okukola bibye. Abawagizi bange mu nsi yonna mbeetondera olw'ebyo byonna ebigenda ku linnya lyaffe naye nze mbaagala nnyo era mwongere okumpagira. Ekiwandiiko n'asembyawo Fire Baby. Ekiwandiiko kino kivudde mu Swangs Avenue. Ndowooza bavuddeyo olw'omuyimbi waabwe Winnie Nwaje ebibadde bigenda ku mawulire wadde ng'ekiwandiiko kino tekuliiko deeti. Badde nsuubira nti kiyinza okubeera nga oba looya yakikoze naye bategeezezza nti budde bonna omuyimbi Bizze Natete bagenda mutwala mu nkomyo. Bizze Natete nno byonna bye bakola bibeera bimukolera kubanga ye upcoming muyimbi yeetaaga mumanya ne bamusiba omwezi mulamba ye kimukolera mu mbeera yonna. Kati omukulu Bizze Natete embeera bweyimiridde bwetyo bamutegeezezza ensonga zigenda mu kkooti naye Bizze Natete ekigambo kya DNA takyogerako naye ayinza okuba atusiba kabadi naye ye Winnie Nwaje ategeeza nti omusajja oyo be bayimbi ababuukira ku bannaabwe naye tamumanyiiko wadde n'akamu. Kati Winnie Nwaje asigazza ebbanja limu abawagizi balaga taata w'omwana kubanga ono Bizze Natete ye avuddeyo n'obujulizi era obujulizi obusembeeyo ategeezezza nti ne ku birthday ewedde eya mwana muwala Destiny yaweereza $3,000 naye yeewuunya nti Winnie Nwaje teyamusiimako na kumwebaza wadde n'akamu yamuleka ku buluutiiki. Kati ensonga bwe ziri Bizze Natete wiiki ejja tumulinde ayinza okusaba DNA n'abaswangizi nga beegasse ne Winnie Nwaje bagamba amateeka gagenda kukola. Kati ensonga bweri bwetyo ekiwandiiko bwe kiri naye ekiwandiiko tuyinza okitaala nga kiro kitwala omunaku tekuli sayini tekuli nnaku za mwezi nti bakiwandiise leero nkya oba leero oba ddi. Kati ensonga bwe ziyimiridde naye kuliko omutwe omukulu Swangs Avenue Winnie Nwaje gy'akolera. Oyinza okwebuuza lwaki bayingidde mu nsonga z'omuyimbi eza famire ye. Kati awo nange simanye ndowooza bazze kutaasa muyimbi waabwe naye ng'ensonga bwe ziri bwe zityo bwe twasembedde ng'omukulu ono Bizze Natete ye agamba nti ensonga zonna nga bwe ziri nange Bizze Natete. Mama Destiny Winnie Nwaje recently wagamba abantu nti nakwata bukwasi tata omwana yankwata bukwasi naye okeza amazima twagenda okuzaala Destiny wali mu vaka ya senior 6 nze nali nkyasoma mu high school kitegeera waliwo nsingako ku myaka kati kufa embyani yakwata munne bannange ate ekirala oyo omwana tewaliwo mpiso nti omugundi yakaka munne newankubadde nti waliwo ensinga emyaka naye twali tweyagala era netukkaanya netuwa mukwano okuzaala Destiny. So omwana binajja kula nga abiwulira olowooza Destiny anawulira atya nti maama ni taata basikanga n'omuguwa mu midiya nti ate nga maama agamba omwana nti tumanyi bakuletenga munnange
omwana tumukuze mu ngeri ennungi newankubadde nti wamuvinga on naye nzikiriza ndabe nga ku mwana abakazi bangi baana bangi bakuze mu mbeera bwezo. Ye mukulu we gwe bayita Bizze Nateete bwe yagambe bw'atyo. Ono Spice Dana yavuddeyo ng'ayogera ku muyimbi ono n'agamba yeesiba ku buli muntu kubanga mu kusooka Bizze Nateete yeesiba ku Spice Dana nti amukubye strike ku YouTube ye naye nga Spice yali tabimanyiiko wadde n'akamu. Spice n'agamba ensonga zino Bizze Nateete ayinza okuba alina kyabala nga bw'ali muyimbi bino byonna bimukolera. Just nalabye ekyenjawulo omuyimbi nalabye kuba nange sometime back nalabanga ye muyimbi yomo yagamba mbona kuba najja oluyimba lwe ku YouTube oba something like that saabitegeera naye nga nendaba oluyimba nga yakolera mu track yange one of the tracks batutadde kati ebinsobera nengamba bino byonna bituufu oba omuntu sitira anoonya kulippira ku bantu okitegeera but sina kyenyiza kwogera cause eyo issue eri very sensitive issue eri mu family omwana I cannot say much about it. Ze nalabye ng'omuntu ampereza ka clip k'oluyimba nga mulimu track ya batutadde but it's the same person nengamba now what's going on here naye ebintu ebimu biraba bulabi kubanga buli omu yeeyiya kuba bulungi abantu bajja lippira ku bannaabwe paka kuwulira bubi nali simulabangako simumanyi nakati era simumanyi naye nabiraba amanyi omuntu wabanga akulumiriza okukola ekintu ogenda n'ogamba muntu kyono mumanyi simumanyi era nabirabanga simumanyi olimba timu yange tebabimanyi ebyokuluyimba okuvaayo ku YouTube ate obimanyi so ne tubima amazzi. Ye Spice bw'agambe ku nsonga ezo ez'omuyimbi gwe bayita Bizze Nateete naye nga Bizze Nateete kyeyali badde akola nga bw'ali muyimbi yalifunye writer ayinza omukolera omuwandiikira oluyimba n'agenda mu studio ennungi kubanga n'ennyimba zaagezezzaako okuyimba